François Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera nsuubira muli bulungi nnyo. Ebyakalulu zino tuziyita aftermaths oba ebyo ebiva mu kulonda ebiddirira oluvannyuma nga kuwedde. Bwe mala okulonda mu nsi yonna ez'enjawulo gye kuba kwabadde olabika okusuubira biki ebiddirira. Buli kulonda kubaako bye bayita abatunuulizi oba bayita election observers. Ba election observers b'omulundi guno twalinamu abava mu European Union. Nja kutuwa ku ripooti yaabwe. Katusooke tutuuke ku ya Amerika banafa ba USA bano mubamanyi beeyita poliisi ya nsi yonna. Bano newankubadde ennaku ezo baali baagaana okubeera official observers ab'akalulu kano olw'ensonga ze baawa nti bamaze ebbanga bafulumya reports ku bululu bw'e Uganda naye nga munnange tebufiibwako. Ku luno babadde nga abakivuddemu ne basalawo badde ku bbali baleme kukola observation. Wabula balina ba diplomats be baateeka mu kalulu kano ak'e Uganda mu 2021 akabadde ak'okulonda abakulembeze okuli aba president saako ne bannaffe abo ba MB. USA evuddeyo n'esaba Uganda eddemu erambike bulungi nnyo engeri gye balonzemu ne gye babazeemu akalulu. Bakakoze mu luzungu bulungi nnyo. They ask for an audit of the election results. Baagala si results zokka wabula baagala Uganda ng'eggwanga ne Electoral Commission balage enteekateeka y'akalulu okuva gye kaava okutuuka le kalangiriddwa. Balina akagambo mu luzungu ke bawandiise nga bagamba nti we are deeply troubled by the many reports of security violence n'ebirala ebyabadde mu kalulu kano. Ekiwandiiko kino kifulumiziddwa omwogezi wa ministry ekola ku nsonga z'ebweru eya Amerika omukulu amanyikiddwa nga Morgan Otagos bamuyita Morgan Otagos yasobodde okuba nga afulumya ekiwandiiko kino. Bagambye nti strongly urge independent credible investigation into Uganda's election, freedom of expression, omwabadde okukuba bannamagye effujjo oba ebyokwenda effujjo ne bazze bakola ku bannayuganda omulina ababadde beesimbawo. Jjukira akalulu kaffe kabadde keetobeseemu emiwunyo miyitirivu nnyo okuva okukawenja kabaddemu embooka eya buli kkala, mubaddemu okufa kw'abantu, mubaddemu okukubwa kw'abannamawulire, mubaddemu okukwatibwa kw'abeesimbawo, okutulugunyizibwa n'ebirala bingi nnyo. Mpaka ne mu kulonda reports ez'enjawulo baziwulidde nti ba agents ab'enjawulo baakwatiddwa. Bangi kwabadde bavuganya tebaweereddwa mukisa kukola kye bayita freedom of expression okweyogerangako. Mubadde nga mulaba Kyagulanyi ne banne kugenda ku radios nga bazijjako. N'olwekyo bannaffe aba USA nga bayita mu ministry yabe ekola ku nsonga z'ebweru bagamba nti baagala Uganda erage ne Electoral Commission bannyonnyole the audit balambike bulungi nnyo ebintu bino byabadde bitya, lwaki akalulu kafaananyewo kati tebaakategedde bulungi bo nga aba USA. Muno mulimu ne ripooti gye bafulumizza nti mu Uganda muno okuva kalulu katandika ebitongole bingi badde bitegomezebwa ng'ekyabannaffe aba NGO forum. Ssente za NGOs nnyingi ezikolera n'emirimu zaakwatibwa, accounts zaabwe ne zifreezingibwa. Baagala gavumenti ennyonnyole lwaki kyonna kyonna yakikolanga. Waliwo kye ntegeddeko nti waliwo civil society organization yemu eyabadde eri ku Hotel Africana eyabadde teeseteese okubala akalulu kano ekabala mpola nga ne Electoral Commission bwe balaakaayo nti yalumbibwa ab'ebyokwerinda ne babasalako era tebyagenda bulungi. So USA evuddeyo negamba nti eyagala akalulu kaffe kaddemu keetegereze bulungi nnyo era baagala bateekemu ekigere bakole thorough investigation ku bintu engeri gye byatambuddemu. Jjukira President Museveni bwe yali ayogera yavaayo n'atabukira
whites bano juzi mu speech eji yakola ekiro n'abalangira ebigambo ebiri ebiva kuno ne kuli nga bayingiza mu bintu bya Africa. Omulazi obuuza nti bannaffe USA erina ebizibu byayo bingi nnyo. Balina omusajja agala okulemera ku ntebe Donald Trump ng'ebula ennaku ntono nnyo ezitakyasukka nnaku 2 bakyuse obukulembeze balayize Joe Biden. Lwaki tebasooka ne bafa ku byabwe okusinga okuyingiza ennyindo mu ebyo ebitabakwatako? Mwana watu USA y'emu ku ezo nsi ezisinga okutuwa obuyambi mu Uganda wano mu ze tuyita bilateral agreements. Bano batuwa ddala ensimbi ezikunuukiriza akawumbi ka dola giyite $1 billion bagituwa buli mwaka okulabirira eggwanga mu bintu ebyenjawulo. $1 billion oyinza okuba togimanyi oba owulira mpulire, ffenna tuwulira mpulire tuzirabangako, naye $1 billion ziba trillion 3 mu obuwumbi nga 7. Trillion 3. Omuntu atamanyi trillion kyeki? Trillion emu evaamu billion 10 eza Uganda, ate billion emu erimu obukadde 10. Awutukira kati omusajja abakuwa $1 billion buli mwaka, muganda wange ezo sente nga bazikuwadde wano zirabirira ekitundu ky'eggwanga okumala ekiseera, kubanga omusajja abakuwa trillion ezo ensimbi z'abakuteekamu ziba mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira, kuba ogenda n'ogattagatta mu bajeti yaffe ng'eri mu trillions nga 7 ezityo obwekitegeera. So kati omusajja aba akukwata trillion 3 eza wano n'azikuwa 3 trillions. Abakuwadde sente zizimba enguudo ez'enjawulo, abakuwadde sente zizimba amasomero, abakuwadde sente z'okulabirira abantu bo. Ate influence ya USA mu nsi yonna mugimanyi nekyetegeeza. Kalune tulabe oba abatuvunaanyizibwako wano tebeefuule bakyesirikidde ne basobola okuba nga bawaayo reports zino nga bwe zirina okuba nga ziri. Jjukira okulondako wano kwetobeddwamu amajaani mayitirivu nnyo nga bw'okiwulira. Ne bwankuwadde bannaabwe aba European Union bo bagamba mbu okulonda kwabadde clear okusinziira ku ambassador Atilos Pacific, bamuyita Atilio Pacific. Ono yakulembeddemu aba Electoral Union, European Union, organization netwala amawanga gali ku Europe nga bw'olaba African Union. Yagamba nti ebintu byabadde talatibu n'engamba yi n'abazungu nabo tebakyalaba oba. Naye ng'ebyo bwe bityo bwe biri ebifya side yeeyo katubirinde tulabe gye binaakoma.